Ebikumi n'ebikumi by'Abakristu bakungaanidde ku lukiiko ya Kasana Luweero mu kutuuza omusumba owookusatu ow'essaza eryo Musenyoli Lawrence MUKASA. Omukolo gwetabiddwako omumyuka wa President Retired Major Jessica Lupo nga yakiikiridde President Museveni ne baminisita abakulembeddwa ow'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo okwosaako bannabyabufuzi. Obwakabaka bukiikiriddwa amyuka Katikkiro asooka Hajji Twaha Kaawaase. Nga hikiriza Ssaabasumba asoose kwaniriza abantu abazze ku mukolo n'ababakwatiddeko okuli gavumenti abasirikale bannamawulire n'abantu abalala bonna. Twebaza gavumenti, twebaza abakuumi b'eddembe abateeseteese bulungi kati twebaza. Awo nno twebaza Katonda olw'ekirabo ky'omusumba waffe omujja Monsignor Lawrence MUKASA. Yeebaziza Bishop Ziwa olw'okuteekateeka omusumba ono ne yeebaza ne Musinyoli Xavier Mpanga abadde akuuma entebe ey'essaza lya Kasana Luweero. Twebaza bannakinda naddala omusumba Joseph Ziwa olw'omusingi omulungi ogufudde Monsignor Lawrence MUKASA kyali olwaleero. Mu ngeri ey'enjawulo asiimye abasooka okuweereza mu ssaza lino okulina omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga n'alambika n'ensonga 3 omusumba MUKASA z'alina okwesigamako mu buweereza. Omulimu ogukulindiridde gwa mitendera 3: okuyigiriza ekigambo kya Katonda, okututukuza nga weeyamba amasakalamentu, n'okulungamya eggwanga lya Katonda. Katukusabire. Ayogedde ku mulamwa gw'alonze ng'agusimbuliza mu njiri ya Yoanna era n'amukuutira okugumira ebisoomooza byonna ebiri mu ssaza lino. Akubiriza abakkiriza okwaniriza n'okukkiriza omusumba MUKASA bakwatagane naye bulungi n'okumwagala basingewo nga bwe gwali ku ye. Bannakasana Luweero mbasaba mubeere bawulize eri omusumba wammwe omujja era mukolagane naye bulungi nga bwe mwanjagala mumwagala okusingawo. Ekizeeko kubadde kumutooza ng'omukolo gukoleddwa Ssaabasumba omubaka wa Papa mu Uganda Luigi Bianco ne ssentebe w'abepisikoopi omusumba Ziwa. Omaliridde okulangira evangiri ya Kristo ng'oli mwesigwa era nga toddirira. Maliridde. Wabaddewo okwegayirira nga Musenyoli MUKASA yeebase wansi n'oluvannyuma n'amusiiga omuzigo gwa Krisima n'amukwasa vanjiri. Amukwasizza empeta, enkofiira n'omuggo, akabonero akalaga obwesigwa bwe eri Eklezia n'atuuzibwa mu ntebe y'essaza n'afuuka omusumba omujjuvu. Kyuke gye tuli atutunuulire, oyo ye musumba waffe abaye twaniriza omwepisikoopi musumba Right Reverend Lawrence MUKASA ng'omusumba wa Kasana Luweero owookusatu. Abepisikoopi bagenda okumuyozaayoza okutuuka ku ddaala lino ery'obusumba. Kwaya eyimbye oluyimba lwe baamuyiyiriza ng'omusumba waabwe. Wabaddewo okuwaayo ebirabo era oluvannyuma omusumba MUKASA akulembeddemu okusaba n'okusembeza abantu era oluvannyuma awadde Abakristo omukisa wakati mu ssanyu. Masitula Navuga yakusakidde eggulire lino.